Olutalo oluwiringi okuvaako amaanyi gonna ogateeke ku music wo. Mbadde ndi ku music wani omulala abwe balina olutalo kunze kyobola beekuŋŋaanya kabinja Manja Kijambo omumanyi? Ate nga mujonze mwogerako mumanyi. Mulina olutalo kikugundu social media. Nze Kijambo nga mbeera naye olutalo ku ki? Nze ndi wa myaka gya Kijambo. Wannabya postinga bubinyonga. Anti anoonya kyakulya emyaka 65 omululu n'obutamatira n'enkwe nze zibonyabonya Kijambo up to now. Yali ayimbira mu mbugo ne bamugoba ku stage bonna. Yajjanga mulogo ku stage. MR Live oba Metanikira Bongo Live wetuli tukwebaza otufuula bannamba emubo ekyo nkiddamu buli kadde era tukwebaza buli kadde okutulowoozaako tuteekayo n'obuklikingako n'okumitinga n'osharinga bikolera ddala amakulu bitufuula ab'enjawulo si lwakuba nti byanjawulo ne lwakuba nti gweobikiririzaamu era n'obisiiga akazigo akako ekitalo tujja tuukawo tujja kukola amawulire naye ebigere byaffe bwe birivaawo birekawo max kitegeeza ki ekyo nti tulireka omukululo ogwonna ogulitufuula ab'enjawulo bwe balijjawo balitusomako nti ebigere byabwe bye baaleka wano byali bifaanana ddala bwe biti bifaananira ddala bwe biti era n'abaana baffe abazzukulu n'abazzukulu b'abaana baffe babiritimba mu mayumba gaabwe mu njijja zaabwe ne mu bifo byabwe ng'ebijjukizo kubanga ffe twasalawo okukola obulungi okukola ekisa n'okulya amaloboozi ago agalumwa ng'ensi yonna tetukutegedde ng'ensi yonna ezinzeeko emikono ffe twasalawo tutuukewo tukutegeere era twanjulire emikono gyaffe tugambe nti nedda tambula tewali wa muwendo era tewali alina lukusa lugamba nti nze ndi w'amaanyi nnyo nina okujooga buli muntu nedda ffenna twenkana naddala ffe abakkiriza mu Kristo tugamba nti ffenna tuli baana be tewali alina kuba waggulu wa munne ebitiibwa by'ensama tiribona embalaasi amagaali ebikomo bya zaabu ne ffeeza bitulimba kuba tetusomoka nabyo kye tulisomoka nabo kiri kimu gwe gw'omukwano ogutafa gwe twalakanga bannaffe ebijjukizo n'embeera ennungi gye twabateekerateekeranga ku mmeeza zaabwe nkomyewo n'omusajja Byantalo Magumba ngamba omuyimbi w'oluyimba olwo abantu beyanjulye essebo omuyimbi wa Byantalo Magumba. Malamusizaako abatulaba Metanikira Bongo Live manya n'eddoboozi gye Byekwaso beebale nnyo ate n'ekyokubiri nsooka kwebaza Metanikira Bongo Live era n'abatugoberera bonna buli omu musajja gwe oyina amazima kubanga kyovola nze siri munyiivu oba oleesa ayogera byayogera ng'ayogera ku nze kitegeeza ogoberera bwenkanya buli ludda lujje lweyogereko lwewozeeko yaffe nze sifaayo bw'oleeta omuntu kati nga be nalaba aba bajja wano okunvumirira si kikulu kubanga nabo baba balina okwogera ebyabwe wadde bibeera bya bulimba naye abatugoberera mwenna omwami ono obanga n'ensongayo kubanza interview ebigambo byenjogera kasata wabitemamu n'ekimu nkwebazizza ali wabitemamu nnyo anti abantu babeerako ng'abagamba nti ate babyogedde nze njogedde ebigambo byange gw'otemamu byaki kubanga omusango si gugwo eno tuli ku live bikwatibwa butambi tebajja kugamba nti amaloboozi bagagase kati gwe loba otemamu byaki essebo y'ensonga olwaleero gyenza okwebaza Metanikira Bongo ki Live n'abatugobera mwenna ensonga za muziretera omwami ono kubanga obwerufu kintu kikulu nze sifayo nagamba ayagala okwogera bayogera ku nze mukyaze kubanga nze nagamba siriwo okwerungiya mu ngambe nze ate lwaki yazanjogereko kuba byemba byabagenda okwogera bibye nange yemba njogera mbambi manyi gye Byekwaso nja kumala ebbanga lyonna kyovanga mwekwasa ng'era amannya gammwe ebigambo ebyo mu maaso kaawo nja biprayingira abatugoberera era abatuwuliriza tebivudde mu kamwa kange waliwo wembi eyazise wadde nga mu maaso mu bwangu obwa waggulu nja kuzannyawo
si kikulu wanga buli omu waddembe okugirega omulala naye nze sira kuwalampa muntu nga talina kyankoze kubanga n'abankoze ebikolobero nabo nsobola obatunuulira ebbanga eddene ne batuuka n'okulowooza ndi mugwagwa. Manyi bagamba okusirika kuwangula bingi, tayimu etuuka eyasirika eyali omusiru luli n'abeera omugezi enkya kubanga luwo toddukanga emisinde byolasobola kudduka n'otuuka gy'olaga wakiri tambula nga tonaba kusimbibwa kabengo wangi. Ebigambo bino byogeddwa emboozi eno etambudde. Bwe tugenda ku TikTok ndowooza kati emboozi eriko y'amalogo. Wabitandika n'obyogerako buli muntu n'afuna confidence okwatulira oyo amuli obubi nti owaayo mmalawo. Weebale nnyo. Nakugamba wano Musa bwe yali ajja abaddu mu buwambe baali bangi nga bamaze emyaka 4 babonaabona. Nakugambako ngenda kubeera saddaaka ey'abantu abatulugunyizibwa. Kwe kwebaza n'abantu olaba oluyimba lw'abalogo nayimbyemu abayimbi bangi naye abanyumiza bangi buli omu yeebaza. Kati kyobola omukutu emigatta abantu kwe tuli kati buli wescrollinga booti osanga mboozi ya ddogo mu biti ebyenjawulo mu biti ebyenjawulo ng'era eyo ni ku mboozi egi naye nga bulijjo basirise naye nga abantu bali eyo bafa omuntu n'abonaabona naye nga namubonyabonya bwe yerimbika mu Katonda. Wowe mukama webale kuki lwaki ogamba nti nno weefuula omulungi ng'ebikere by'omulwera bye bikolojja kubanga byo byakulabako ng'oli mulwera obikunamira naye akati oli eno kamba abantu bw'olina eddiini so nga ate ebikere by'omulwera bwe binanyumya emboozi bigamba wa ddiini ki oyo nga tukunamira mulwera wano. Abantu beebuuza olutalo oluwiringi okuluvaako amaanyi gonna ogateeke ku music wo. Mbadde ndi ku music waani omulala bibambuuza lutalo ki lwendimu nolugenda mu maaso naani lutalo maneja Kijambu nze maneja Kijambu kati atembe naye Nawandagala the airs versus standard. Abo balina olutalo kunze kyobola beekuŋŋaanya kabinja bajjo balwanyise nze omuntu omu kubanga njogera amazima. Okitegedde bulungi nze sina lutalo lwe ndimu na muntu bayirawe kankubuulira. Sikyubira nti n'omuntu okwogera ebyakutuusibwako bw'oli mu lutalo na muntu tugeze obadde otambula n'ogwa mu babbi ne bakutemula aba ne bakola biki bw'ojja n'onyumiza abantu kye watuuseko ng'olina gy'ova oba oli mu lutalo n'ababbi. Kati nze njogera byantuukako ndi mu lutalo naani? Kati ate bwe balwanyisa nze baali bamanyi mbu nno ndowooza nali ffala mbu nja kubeerayo ebbanga lyonna nga si Katonda talikeera nkya n'agamba nti kati ensi gibuulira amazima. Sina lutalo lwe ndimu na muntu. Enjogera kutulugunyizibwa kwange nakugamba embuzi bansalira yaki nkyakiddiŋŋana. Buli yanoonyereza ayina ng'ovudde ne ku ggwe yakitegedde nti bansalira embuzi ne bayiwa omusaayi ku ttaka ne bakola n'ekijjulo ne bagamba jebbi tukoze pati simanyi tulabiza olumbe nga banjabiza olumbe ngani ng'ab'ekika kyange. Lutalo yagula embuzi eyo embuzi tebuggwe telusobola kuggwa paka nga bannyonnyodde embuzi basala yaki kubanga weeri njagala kumanya David lutalo embuzi yagula yaki. Luli nakusuubiza okugamba ebyama naye nva wano nga n'obusungu bunzita. Era abantu baga tulina kyama na kimu bwogerawo ne yayogera nti alina ebyama emusomu ewantu nakatulina guno gwakabalinze byama talina wadde n'akawe. Nkugambye ekintu kiri kimu mu kukula wano tulina bye tulowooza n'obaako nga kati ongamba otya nti sibirina nga ne byenkugamba mbikumidde emyaka giri mu 10 kale n'ogamba mbu siina byama naye bino byenjogera baali tebabimanyi okujjawo nga bino bye mbabuulira be baabimpa. Tulina byama bisukkako wano ku byoyogera kale sebo kale ngambayo 2 nawe nkuviirako nkugambye bipya biwaka ngambayo 2 nkugambye bwe nti nze sira nnyo kubuuka mitendera
essaawa zino essaawa zino David Lutalo omuyimbi wammwe omuyimbi w'eggwanga Tereza anti muyimbi sinagambako nti atali omuvubi ngambye omuyimbi wammwe w'eggwanga Tereza omuyimbi wammwe kale owulira embuzi yansalira yaki omanyi nalaba abantu nalaba ennaku era Katonda yeebale olabaga amaziga genakaaba ganyamba okutowolokoka wateka ku mutima kubanga nzenna abantu bentunuulira nga neebuuza lwaki ensi etambulira ku bulimba ensi ya bulimba bwereere omuntu n'alimbalimba nga nnimba ki omuntu alimba baba yogerako baba tebaliiwo oba alinda bagenzi agamba omusajja naye omuntu ayogera ku muntu nga mulamu nga n'obujulizi weebuli gwe kenyini nawe kati wafuuka witness ku kyembuzi kubanga gwe wasinga okola research nenda wandagala bonna n'abadde bakugamba twali embuzi twagisala nga twekulisa omusajja oyo kati abansalira embuzi bo bali luddawa obulogo bwe bakola mu lukujjukujju obulogo bwe bakola mu lukujjukujju anja kijambo mumanyi ate nga mujonze mwogerako mumanyi mwina lutalo kikugundu social media nze kijambo nga mbeera naye lutalo ku ki nze ndi wa myaka gya kijambo wanalabya postinga bubinyonga anti anoonya kyakulya myaka 65 kijambo gweyogerako mumanyi twagenda okulaba omugenzi Fred Maiso mukama muumuze mirembe twali nze lutalo ne kijambo oyo mbu alwana kati kijambo taswala okwenyiga mu ntalo ezitali za myaka gye tolabanga kale kam anti obagamba nti oba toyagala mikira gya nkima kukoonako tewetaba amazina gaki kati kijambo mu myaka gye baba yagala kwetaba mugana amazina nze ndaba nga aswadde kubanga ndaba ne byaliko tabitegeera nange namulabye mwe manager kijambo wakampeereza mbw akomentinga kati kijambo akomentinga ku kingaani nge yakola ki mu music industry nge yakola ki manager kijambo ayina oluyimba lwe yakuba it was a hit song waluyita bati komunaku guma komunaku oli musayi gwange mami kijambo oyo guma komunaku kubanga oluntumbeza nakugamba kijambo bamwita naaga talina waatudde talina waayimiridde kati kijambo complaininga ku nze nga daheyazi nze ffe twagimuleetamu n'atusulawo n'agenda mu kulimu n'addamu n'avaamu n'agenda egindi kakati kijambo ayimiridde waayo awolereza ani gwakola naye kijambo awolereza kulya mwali mu BUD kijambo kati ffe kumuuza ne muzeeyi Maiso te kugwe ne Mankorojas ani asinga emyaka oyina emyaka emeka nanga nina emyaka 47 kati mugenzi Fred Maiso bambi luga ate kugwe ne kijambo ani mukulu n'agamba alabeka nsingako 3 ebyo yabyogera mu 2012 kati omusajja oyo muzeeyi kijambo ava yayogere ku nze jebbi nga nina byendiko byamakulu tabikolangako ayogera ki lwaki teyeewummuza bw'abanga azze wano mugambe bw'aba agenda kwogera mazima ajjeko enkofiira bw'omusanga mukuwo mugambe jebbi yagambye bw'oba oyagala okubako ky'omwogerako jjako enkofiira ategere nti oyogera mazima anti bw'aba ayagala okwogera mazima ajjako enkofiira n'agamba kuba bulijjo temumanyi mba mu topi kati nze ono kijambo omutuufu ajja ajjeko enkofiira alyoka njogereko kijambo nawe andeke ate nze siri levo za kijambo aneesonyiwe kisooka musajja mukulu badde njagala muwe ekitiibwa kye kimujambo olunaku ko munaku omanyi lwaki nagamba nti manager lwe yajja ezirobwe lwe yakoma okuyimba omanye ekyaliwo yali ayimbira mu mbugo ne bamugoba ku stage bonna yayimba hafu teyaweza yadde hafu vasi y'oluyimba emu taddangamu kuyimba jo nagamba luli nali nkunyumiza nga simenti ali mpalampa nali saagadde mwogerako nakugamba kijambo yakoma zirobwe okuyimba nenkomaawo negamba n'amanaginga group fulayo tumanyi omuyimbi azze ajja managinga ina ne hit bamugoberawo ku stage paka leero kijambo taddangamu kuyimba gwe buuza lutalo gwe njogerako
lwakuba nti utala ino obukafiri bungi mu mutima n'obutajjukira akimanyi bulungi era twabeeranga nga tuseka ntuga kijambu twali tumanyi sita yajjanga mulogo ku stage oluyimba lwako omunaku yaluyimbanga ayambadde embugo omaago masirikawo ko omunaku na bintu byangero talina luyimba na lumu nga bonoga nyimbye sanji soka nyimbire muko nze sibimanyi ebyo nze manyiiko ekyo sibimanyi mu abawagizi ba kijambu mu bimanyi kijambu akoze ensobi nnene kuba byenjogera mazima kijambu n'okugula emmotoka mu Hairs nalinze tudde wali njogera ku musajja gontagolgaye muno yampalampi ati tudde wali ku stage tuveeyo nga wali ku stage okumugoba ku gundi ayimba oluyimba lwe abantu bagamba tetwagala teyataddangamu kuyimba paka leero oluyimba bali hiityo nange simanyi zabali abantu bali bakimanyi ennyimba zangero tebazagala abantu bagattiriza mu kijambu kati kijambu nze ngamba ku myaka gya muzeeyi kijambu waliwo entalo z'otayingiramu ate naddala omuntu ng'ayogera mazima newankubadde enjala ekuluma kibi butaagala kukola fananga muyala singa tabadde muyala yandiyogedde ebyo nedda ayinza okuba alina weak points zo zaalaba ezaki ajja aziŋŋambi anyway tuleme kumalira nnyo maanyi kati kankulaga okumanya abantu abo batunuulidde si yeye naye batunuulidde nga ensi eyo eri ku sayidi y'amazima kali ne batuuka okuvayo bennyini maneja w'omuyimbi kati nabo bavuma nze tolaba nti no baatidde bandirese ensi nesala amazima bo beyingizaamu byaki bwaba bituufu kyebagamba munna abantu nze mbagulirira nze nagwe nali nguliridde oba bonna bonna ababadde bajja nga boogera ku lutalo nze mbayita si nze nasooka n'okwogera ku David ensi yonna bangi bazze bamwogerako emizeegi nze nga nasirika kuba namanya enguzi yasukka twali tukola n'ayomba jebbiwuuyo aguze emmotoka nze maneja ntambuza bigere tumugamba otambuza bigere ate obadde okola ki kinakuwa ssente nze ngamba David nemugamba David twalina ebivulu nga tubikola ne Vincent Segawa abiyita ensisinkano y'abanene natula ne David bayitawo kyampisi nemugamba maneja oyo mulaba tukoze naye kati kubi ne bivulu afuneko bina ye noweewunya afuna n'omukisa ogubifuna nga ate nze mutereddeyo akabega tukola enkoko njeru netukola kato efemu mbyerabidde ebivulu ebina guwa nze kennyini Katonda okumbonereza bwe mba nnimba oba obutampa kyenjagala kati kijambu naye saagala nnyo okumunenya kubanga bw'olaba ng'omusajja omukulu nga yeewanira ku baana abato mukozesa takumaliranga biseera mbuuze ekirala Hairo oli mukambwe mukasosibye kana akapeesa ka wano nze bwe ntyo bwe mbeera nze nyimba njogera amazima nakugamba sijja kuwoomerera wabula buli ate buli muntu abo bantambala nina bwino waabwe manja jamu nanya abakomitize soka tukuminjire bangi naye nga bona abo mu kibiina wali nalabyemu nane gwe nalabye musajja wattu ngamba kati ono bana yalowooza nti okukola byalina okukola ate kati nze jebbi kwalina obbikolera nze mba nkola ebyange sibikolera ku bantu nosanga tukonfirming ennyo kya commenting ayinza okuba fake account yakyo bayirayo tetwagana boogerako abo tudde ku bintu ebituyamba n'abantu tujja banyiiza nga balaba twogera ku bantu be batategeera tebalina kye babamanyiiko bawulira mannya ffe kubanga abantu babaddewo nga ne kijambu kati awulikika buli kaseera kijambu lwaki tumuteekako ennyo amaanyi okujjako okwongera omumanya empisa ze zitalina makulu gwe oli musajja mukulu ovudde Hairs tukuleeseemu nze n'olutalo ffe twamukima najja mu kibiina omululu n'obutamatira n'enkwe ze zibonyabonya kijambu up to now kyovola yadduka mu Hairs n'agenda mu kulimu ne bamugobayo nadda mu Hairs n'agenda kiwa mafias walukaga buli kaseera gwatambula naye eyo naddukayo kati nadda kati omuntu ali naga njogerako waaki ng'ate musajja mukulu yandibadde akumaakuma abantu kuba byenjogera byonna bimanyi n'olwokuba enjala emuluma buli kaseera amanyi okulya ayina kwekukuutiriza ku bantu nedda ssebo nze jebbi ne bonnemesa ngenda n'ennima nga sekukuutiriza ku muntu yenna sibimanyi ndeka naawe anagamba n'ebirungi byali akoze yabyonoona
kati muntu akolera ate ekirungi nga tayagala obe nakyo aba alina ekirungi kyakkoledde. Omuntu ayinza okwagaliza omonebone otuuke n'okufa nga atalina ebirungi byakkoledde ng'ogenda binyumiza abantu oli munnaku ekuluma obonyebonyerwa musajja akusalidde embuzi kati ebirungi kibi aba yankolera. Omusaayi okunjira embuzi ku ttaka n'asalira embuzi omusajja oyo embuzi yanalinyonyola lutalo namukola kibi ki kibi kye nakola lutalo njagala gyakyogere atuka okusala embuzi n'akabinja kakaaba Notorious. Nze nsonga ki nakugamba bwe wulira nnyumya wano emboozi tosobola kunsanga wale David alina bakuula maani nga mboogera kubanga otandika okuba nabo nali siriiwo. Mu mboozi yange temulimu Munnamasaka, temulimu manager Derek, temulimu Ivan. Ivan ye mumanyi kuba yalinga makanika akanika mmotoka wali wa Bakuli nebona mwaye eyo twatereka ebyuma ennyumba yatterekamu ebyuma yali awo nga nkadde bona mwaya yali yaba Ivan oyo n'abafuuka manager wa David nga akanika bukanisa mmotoka twali tumanyiganye era agenda okutandika okufuuka manager wa David nze nga navaayo kyovola basiboogerako olimba kapapa lutalo yali okufuuka mwakwatagana aluyina bulungi nnyo yali lutalo mu kusooka okuyimba yali ayimba dduo n'omuntu omu okuyimba oluyimba akapapala wali omuntu yamuyamba okuruwandiika ebyo sibimanyi nze nagamba siwaayiriza nze sinoonya mawulire mbolowooza byenjogera siwakudawaludegangambe David yanzibako oluyimba bampulirako nega nti David yabba oluyimba lwange ani kigambyeko nakugamba bugambi nagera nenyimba gunsitula twali tubikola ffenna nze nga te funye interest nene kuba nali ndaba oluyimba lulungi awulira netubeeranga ffenna bwe lwatuuka okukolebwa nze namugamba gwojjo duyimba bweraba nga zitukoze engumba zange zetwakola naye zihiitinze ndese Bulaaya akutte nangamba akayimba kali kitwalinga wagamba banaye nkayimba eriba hiiti gunsitula nabinnyonnyola nagambako nti yanzibira oluyimba nze sinoonya mawulire mbuka mwogereko n'ennyimba zange ziri yaziyimba naye njogera ku bunnanfuusi n'obulyake bwe okwerabira abantu abamubeererawo nga yeefuula ow'ekitalo ennyo olw'okuba ndi Katonda yali amuwadde omukisa n'ayimuka ng'amanyi ayimusa omuntu atali mu lyake. Njogera ku bulyake nakutandika gurupu ne bajingobamu ne bansalira embuzi ne bankola biki so siri wano kuwaayiriza musajja munnange yayimba zino nedda. Njogera ku nnyimba 2 zinateekamu amaanyi gange n'obudde engumba zange ne gunsitula ate sigammanko nti yazibba zaali zange nkubule engeri twabikolamu kati siriwo okunoonya mawulire era abakirowoozaako muswadde njogera mazima. Oluvannyuma lw'ebbanga eggwanvu bamaze ne beerumiriza obulogo. Obulogo buli mu bbo eba bwerumirizanga bbo nze nengattako nti ddala kituufu balogo embuzi bansalira yaki sobola kuva ku kyamutale nibako ne weyekwatolabo ne bamugaa nti bamusalira enkoko omuntu atya kiba kinenemu naye embuzi ennamba yali ebuza ki kuba mpulira embuzi erinakubuza ndowooza yali ebuza mikisa gyonna na buli kalungi era sijja kulima mbonyebonye mu nsi tekiba nze saagala na muntu andaga muno mugundi oyo wakabi nnyo tumweguye kuki bwe tugatta percentage David bye namukolera naye bye yankolera asobola okutuuka mu kwota kati kiki wensinzira ennyo okumuwaanawaana ennyo okuva wave wa David bintu ki byakutuukako n'ogamba nti nze ndowooza byava ku mbuzi kuba ogamba kubanga mbonyebonye bingi nze yakubanga ennyimba ne zitambula zaatuukanga tezikyatambula eyafunanga emirimu ku bivulu nga sikyafuna mulimu na gumu abantu bonna abandi badde bankubira ennyimba tebasobola kubanga abawe ebivulu ate n'abategesi nga tebampa mirimu kubanga bagenda bakyawa omuntu ayagala oyimbe owulira naye akimanyi waliyo oli saawa zino gwalyako ennyo okusinga ggwe buli kino buli muntu n'akusuula awo talenti neziŋŋama era batonotono abadde banyamba nange okwerwanirira tegedde aligwerwaniridde oti kusaba osabira waje waka ne mukyaki bwe mansobodde olumu yonna
sina wensabira nti wano okiriza mu dini nzikiriza mutonze yatonda byonna byonna dini sina buli wamu nze nsobola okugendawo ne muzikiti sibulina buzibu bozi nga bangobyeyo omanyi okusaala nkumanyi kubanga maama wange ne mukyala musiraamu kitegedde kati tolowooza nti nina nnyo kyendiko ekyenjawulo kubanga oli bwagamba mbu ogenda kubonaabona kiringa kugamba mujaasi nti munnange tukutwala kubeera mu kibira okitegedde oba omulimi nti munnange ogenda kutandika okulima byebyo sime lutalo yeesirisizza ali eyo mbuno kati abamwogerako bafuuka abasiru nze bagayi naze kumwogera kanziremu oba yeesirisa yamanyi omanyi bagamba ensonyi bazifuula obusungu kati ensonyi bwe bazifudde busungu nayogedde wano buli omu ayogera mazima bw'aba ayagala okwogera abagamba muno bavuma ggwe simanyi lwaki boonoona erinnya lyoli gwe olumirirwa oti erinnya ly'omuntu nga nnyiniryo talirumirirwa muwagizi we kati gwe osobola okweyagala omuntu okusinga bweyeyagala kyogamba balumirirwa ennyo olutalo erinnya lye n'okumusuula bo aba enaki yali abakoledde nti kale bamulumirirwa ku lwakino ye nnyini linnya ye talaba bigenda mu maaso musirise nakiwala musirise nga yasirikadde ebigenda mu maaso musirise nga bwe yasirikira wa nga bwe yali ali ku TV nga nkyomera teyasirika kati asirika balowooza mu nze nsoose okwogera ku lutalo ku mikutu bambi nedda nze nali nasirika busirisi ye yasooka nankyomera nnyo namulabako dda oyo yajja mu kibisime twali mu kibiina kya ekibiina kyo kyova olaba Katonda bw'osukka okweyagaliza ennyo akuleka ku ddala kwoli kyowala akabiina nkugamba kaakona kano bano bakijjambu bambi baba balaba nti emyaka gibawuubidde akawero ate ebyokkola byabalema dda kati waliwo okunoonya kuvumirira nze naye ate sibanenya owulira oba yeesirisa oba ayogera zitankwatako kubanga sajja wano njogera byankolebwako essuubi lyange lyonna kubanga nze mbadde nina essuubi nti olutalo luno kale emboozi eno engeri gyetambudde ebbanga tetusobola kubanga nze mpulira obusobozi mulimbuyina tetusobola kukuŋŋaanira ku mmeeza emu ffe nga abali mu bigambo bino netubako n'engeri gyetwolokusaamu emitima gyaffe n'okwesonyiwa naye natondaga nti okalambidde wali ku kyembuzi alina kunnyonnyola mbuzi yasala kunnyonnyola sikyayagala kati mbuulira bantu mwe mukuŋŋaane nga mmwe mwetereze emmeeme anti abawagizi mu tebandi bagadde nga mweyawuddemu ne bano bwe baali embuzi bakuŋŋaane batereze emmeeme yaabwe nze ate bankuŋŋaanyizaamu ku ki kubanga saalimu mu lugendo lwabwe n'okugyawo obulimba obwo obw'embuzi kuba eyinza okuba sitole eri n'obulimba obugitambulirako temuli bulimba ate kakati oba kyoyagala waliyo abantu bangi abava mu kibiina ekyo njagala obanoonyeeko bakuwa obujulizi ate gwe kennyini alina ojja kwekubajje waŋŋamba wakola lisaaki okuva ku Nawandagala embuzi Nawandagala yakkiriza nti baagisala naye naŋŋamba mbu kati okyayagala ki buli muntu yali agamba nze ndi mukulimba lisaaki gwe najjayo ali bw'ati kali notunulya n'abantu avudde mu kibiina kyo omuwolereza advisor akugambye jebbi baamusalira embuzi n'osigala ng'ovuma jebbi oba tolina mutima gulumirirwa ani advisor Nawandagala yajjanumizero oba okyayina ddala obuvumu obukera ku makya n'oyogera ku jebbi ekigambo nti awalampye lutalo ku bwerere nga n'omuntu avudde mu kibiina akyaliyo akukakasiza nti jebbi kituufu twamusalira embuzi gyayogerako ni twali tumwekulisa gwena n'osigala omugoberezi n'omuwagizi nga tunalaba nti lutalo musajja ali awo kimpemempeme musale embuzi mulye Bannawandagala mbadde nsaba gwe n'ogigula mba ojaganya omuntu kati bukyambawo bamuyamba ki andi kimbadde ndesa kiri bwe kiti mbadde nsaba nnongose ku kyembuzi wali kusiza ku kyenawulira kubanga tibonteeka ebigambo mu kamwa bajaga nti nani nakimanya nti baagisaddaaka embuzi yasalwa naye embuzi yasalwa nga abantu banagamba waayi omuntu abadde atujonyesa agenze katulwerire kanyama naye teyaliko kigendererwa kyakusaddaaka mbu bo baalya oluvannyuma lwa yitira mu kibiina ekyo kirungi yitira navaamu era bali bulungi musoolini
bali bulungi bwale balisiza akakanja mukama yeebale naye mukama amazima obulimba butambula emayiro kakadde ng'amazima teganaba kwambala ngoye naye bwe gatuuka ne gajja gati ne bwokola ki kate bino byakuba ku bisenge bakoze buli kimu kubantisiza nkubiddwa amasimu tuveeko ojja kukiraba kale mukindage bakutiisatiisa gumu ebiri abalano ne balowooza bandi mu levo z'abakijjambu ezisaba ekyokulya mbunno naawe ekyoba okola omusajja akuweya mpeeki akuweyo sho kuki nakola mulimu kumpaayo buwi nze ndi musabiriza waliyo omuntu asobola nze maama wange mukama mumuze emirembe n'ekitange be bamanyi ekintu kino nakyogera ndi muto nga tuli mu kyalo mayi mu kyalo abafunanga ssente babanga bapakasi okulimira baki abantu nenze nagambanga maama nze maama sigenda kuba mupakasi wa muntu yenna tirwaki nemugamba ki omuntu n'omulimira olusuku n'olusimba ne lukula ate n'olimira n'ettooke gwe wasimba olusuku wasaawawo ne bakusasula kali ne butuuka ng'oyagala ate okulya ku ttooke ne bakuwa olubimbi lw'ettooke lw'olusuku lwe walima n'olimira omuntu kasooli naye bakwatemu ng'onudda omunwe bamubbi naye nga gwe wamulima kati ebyo ebintu bye bityo bisobola awo bamaneja kijjambu abasobola okubeerawo nga omanyi buli wobeera omutiitiizi tosobola kubeerako gy'olaga kubanga otya okufiirwa otya okubonaabona nze nagumira buli kimu nkigumidde kubonaabona naye nga nkola yensonga lwaki mu nnaku gye banteekamu baali bamanyi nja kubba oba nja kukuba empala ebiraka naye ekyewuunyisa ate bw'olaba Nawandagala bwafaanana eyali embuzi oyinza ogaba agisalira ye tafaana bubi embuzi wadde n'akamu ajja kubikulira ku magulu tafaana bubi magulu ge wagalabako kyogera ekyo wagalabako mitima mibi mitima mibi bonna banatolias embuzi bagyesalira ne kyebatamanya lutalo weesalira embuzi ng'olowooza ogisalira jebbi naye ye embuzi ejja kukaabirira ogwo omusaayi gwe yayiwa nga agusasulira jebbi amazima ga Katonda lutalo ye embuzi gye munkomeza n'embuzi zammwe ze mwalya nze ntaddewo amaaso ameka ate nze sirina kyentya ne bwenfe enkya mba nabyogera kubanga banzita dda omuntu akulemesa okuweerera abaana bo omuntu akulemesa okubaako kye weeyagala mu nsi nga yedderi bw'alimbalimba ensi tombuuliranga nze abo bantu saagala muntu addamu nakumbuulira ku musajja oyo saagala wala amawulire ge nawulira nti naye bwe waddanga eri nga mumaze okwawukana weeweranga nga neewerera waani bajja kugwa nga mbigamba ani nali sikyanyumya nabo baani mu nkuba ewaani bina bibuuzibuuzi ebibasumbuwa emitwe nga bivako Natolias yali kajiiko nattabula namba emu abo bonna Bannawandagala bapokopoko peregesi taata ajja kutuwa ku kyetuli ate gwe omusinga emyaka be bantu boyogerako muganda wange nale saagana kulere kwogera nga ndi mukambwe kubanga njaga kunyumyako n'abantu bano bba batugoberera naye temuddanga mukungamba bya lutalo wammwe kitegedde bulungi wangambye bakugamba mbu nve mu ntalo nyimbe ennyimba nzire ku music wange kati tudde wano ku music kuba abantu bo bali wiringi okuwagira abantu babadde bakubinamu ennyonta ebbanga ddene ofunye n'oluyimba bafunyemu oluyimba kati badde tuconcentratinga wano netugamba kati netuteekawo eddembe wali akabi abakugambye bagambye ndi ku music wani nonda ku music wo jebi gwe oli ku music wo sebe ekibuzo nkizeemu muzire ku nyimba zaani zose nze bukyanga nyimba tebapandikira ku luyimba nze wandiikire nyimba zange era n'abankolako entalo babikola lwakubanga nina byensobola okukola bye batasobola nakusobola naye nga ate bw'obalaba olowooza bakitalo naye nga tewali balina kye basobola okukola ne babako ndevu kwe bakoma kati babaako bye batya naye nga ate gwe tosobola kukiraba ali ebbali
wano buli muntu waali alinayo omuntu gwagamba oyo gundi ali awo bwatyo naye nze nina kyemmanyi ekisuka gwe ku kyemukola ki kyemumanyi kati abagamba muno nzire ku music wange bannange ndi ku music wange era nsaba mumugoberere ennyimba hewe ziri empya n'enkadde n'akayimba akapya ke tulina abalogo bali bize oba gwe tolina mulogo eyo nga balogo bafuuka bize ojja balaba kyoba naggambye wali nga kaggwa oba abalogo tonna balaba linda obuzina bw'ekirogo bajja buzina oluvannyuma lw'ebbanga eggwanvu bamaze n'ebiro obulogo ndowooza muli bize abalogo nekyeyapasoni muli bize abalogo abo ndowooza muli bize abalogo eyo mwekeja muli bize abalogo eyo ndowooza muli bize abalogo bakuno kati muli bize abalogo awakanya eddogo attention bwino nga nsumulula awakanya eddogo attention wino nga nsumulula oyo jjajja lwediba toni yannyomeza eddogo nga nze muwakanya bwe yalaba nnemeddeko nanzijukiza akali abayimbi balogo sipaaka sebabi owannina kendi emboozi etisa neyakuba mwana mwami sipaaka wayogeddeko naye abasajja abo banoonyeeko bamasekuro nze ndaba kati ate Katonda bw'aba ayagala okutereeza ebintu buli wendaba kati ku TikTok n'ebitali byange Facebook, TikTok, YouTube buli gwolaba ayogera ku ddogo buli omu ayogera ku ddogo buli omu naye luli baali bagamba bane tebyogerekekako bitya bitutte nga tusirise gundi bagamba ekibi kyogerwako enkolo si mmere tegedde muganda wange nze ate mu nsi muno mba n'okweyagala mu mutima buli wemba nga njogera mazima mbeera very happy nnyo kubanga mba njogera kituufu kyogamba Katonda ensi yagijjamu yagirekamu balyake be balina okweyagala nga bwe bakikoze mbunno Katonda yagamba buli mulyake weyagale nnyo ensi ogiri ogimalewo obe nga byogera bye biwulirwa ayinza okukulekerako ekimu n'osigaza obulyake n'ekibi n'ekikolimo kyaggwe ne famire yo naye ate amazima ne gatambuza ensi oluvannyuma kyova olagamba ne gajja omune waba yafa nze ninga Mandela toseka kyoluvannyuma lw'ebbanga eggwanvu bamaze n'ebirumiriza obulogo Nelson Mandela kyekikwambaza akagundi ako akatengi eno si kitengi eno saati sebo omukopyo nosiba n'akagundi ka wano mbadde sigenderanga nti ate yakasiba nze mbadde njogera ku byafaayo bye yalwanirira obuntu bulamu n'eddembe ne bamukijjanya abantu nga bangi nnyo ne bamusiba n'emyaka 27 naye olw'omutonzi yali waggulu yagamba newe muli musiba emyaka emeka nga nange gye bantadde mu buwambe olunaku luli kya ensi erimanya amazima kyova olanze abantu mbagamba nze bwe manjogera ebyange sibagana kuwagira muyimbi waabwe wambulanga nti omuyimbi waabwe tayimba temumuwagira nga yampisa bwati be bamanyi kubanga era ebbanga lina badde bawagira mu lyake era nga tebakimanyi sibagana kuwagira mu lyake waabwe sazze wano kumujjako bawagizi be nange nazze kulwana ntalo binuma ku mutima naku yange gye njogerako buli muntu aliyo naye bw'olifuna ennaku yo n'otegeera nti abalogo bali bize lwe lunaku lwojja okukitegeera nti jebbi ono yatugamba ensinzi bw'olikeerako enkya n'okola bizinesi ne bakwefuulira omuntu yali akujerezeeko n'akujerega nga bwe nasanga natoliwa ku gundi ku explora nonki yali ya mukyala titi it's okay nazze okuyimba bazze yaledi mutegerera nanatoli ne lutalo sebo ne bandaba nali awo gundi yajja nangamba nti Anatoli agambye ani agamba yali yaledi Anatoli yali mutegerera gendo simule uofu nekyolya ningamba kati Anatoli gwe nyumba nejosulamu obisinze nga n'okugiyingiramu mbandaba kati ate ntukate kudala lisimule uwo naye nayogera ekigambo kimu ne mugamba no problem nja kugenda nsimule geno mugambe nja kujja nsimule nfune kyendya
ati simanyangako kyakeerako ku makya ate nate oli kumwanjula ku maleediyo nga ye mulogo omukulu ayagala amaanyi ayimbe ng'oli yebanga bazunzeza ebigambo ebyekisiru mbu simanyi ono yakuloga simanyi yakuwadde omwaka gumu nga naye bayogera ebyamalogo sibi kwegamba abasajja abo akakabinja k'abasajja abo akabali b'enkwa akabeefuuzi kankubuulire lwaki ndaba nga njogera wano era bannaye munansonyiwa nze ntya nnyo okubanga neesesaasesa njagala nsekera ekisesa naye abo abasajja obasanga beesesaasanaga tuyobuza osekaseka ki ate omutima gwo mulyake osekaseka ki jebyero bakuyita jebbiri loaded gwe tokiraba omuntu enseko ozijjawa nga ate olimba olaga abantu nti gwe oli wa simayiro ebyo byekiyaayo tetubikolaga nabyo nze nseka nga ddala nteekeddwa oseka so sikuweesesaasesa oddaawo olimberimba abantu okwateza bayibuli weefukamize mumbuuza ku muzeeyi Sebatta natuuka ne neebuuza ono David okwefukamiza mbu yeefukamiza muzeeyi Sebatta amufukamira kulaga nsimbu wampisa nga bwe yaziba nazo ddi abantu bakukaaba bali mu myaka gyo weefuka kale ne sinene nga ndoze ng'egye bali ba muziro gumu amufukamira nga taata kubanga ebyo byagenda alimbalimba naye bannange omwana Katonda ali eyo waggulu w'abakatonda waliyo Katonda era waggulu w'abagabi w'eddembe waliyo oyo agaba eddembe ly'enkomeredde eritaliiko buyunike wadde n'akakwakkulizo bw'omusenga olaba nze buli wendowooza embuzi eringa eraja nabagisala embuzi yali ebuuza ki embuzi ebuuza naye nsaba byonna byemwakola nsaba mutonzi wange wano mu kamera byonna byemwakola nga musala embuzi ebigendererwa ebyakirimu mu bikungule nga bemwabisiga bantu mmwe okutandikira ku mutwe omukulu Lutalo David eyakwata sene n'ogula embuzi n'olya n'ebifo ebyakuwoomerwa oba walya mbiriizi oba walya lulimi gwomanyi kyewali oba buggulu bwa mbuzi oba mutwe ng'oli musanyufu nnyo oliira omuntu embuzi gwomanyi nti yakubonaabonera byotamukolerangako naye gy'onoogenda nga mukomya nga mukolaakola ebintu ntu ebyo olunaku lumu omutonzi ajja kubaswaza ebyo bye byange mweraba muwane bantu bamwe